Mu kaseera kano mu kutandika yakatandise bw'atyo olunaku olwaleero nga bakuwanjulira Godfrey Tumwebaze Posts mwali muketwolekedde nga ensi yonna mu kiseera kino buli omu akuba munno obwama okwetegekera olukuŋŋaano lwa Independence Night olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 30 wali ku kisaawe e Kololo omwezi guno ye omuvubuka amanyiddwa nga David Ayijuka ng'onawangalira mu bitundu eby'enzigotta ekimanyiddwa nga ghetto wali e Katooke nate naye yavuddeyo okulanga Independence Night mu ddoboozi ly'akozesa nga nate akola omulimu gwe ogwa firimu. Tweteeseteese tugenda kubeerayo mu lukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omwenda mu kisaawe Kololo. Manager Salongo yeeteeseteese ne Godfrey Tumwebaze yeeteeseteese ne Sort Media yeeteeseteese n'abaweereza ab'enjawulo. Nsaba tosubwa jangu tubeereyo ffenna. Ono tumusanze nate ayolekera mu studio mwakolera emirimu gye ne tumulondoola okusobola okulaba butya bwakolamu emirimu gye. Jangu tubeereyo mu Independence Night. Oba oli mulokole oba toli mulokole jangu tubeereyo ffenna. Era ne ku lunaku olwo wagenda kubeera okusiiga amafuta. Jangu osiigibwa amafuta nga Bayibuli bw'esomesa ti ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabeega kye n'ekikoligo kye kiriva mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Omuweereza wa Mukama yeeteeseteese era ffenna agenda kutufukako amafuta. Essaawa 24 mu kifo kimu tuteeka okutola Independence yaffe. Nkiddamu ebule ennaku 9 okuva olwaleero paka ku lunaku olwokutaano olusembayo mu mwezi olwokutaano olusembayo mwezi guno jangu tubeereyo ffenna. Ne Kabaka Ayijuka David nga bulijjo n'asemberayo kukaggala butereevu ku Sort TV kooli butereevu. Agamba nti Independence Night yakyusa obulamu bwe era bwe lukuŋŋaana olubeerayo talutumirwa mwana kubanga abeera mu mafuta. House of Prayer era abasinga mikwano gyange abasinga bennina baku House of Prayer kubanga House of Prayer nze ate mwendokokera era nina mukwano gwange yambuuza ne lwaki olanga nnyo Independence Night. Ne mugamba nti Independence Night lwe lukuŋŋaana olwayanjula Kristo mu bulamu bwange. Gwali mwaka gwa 2016 ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e10 lwali lunaku lwa kutaano era ye Independence Night yasooka mu kisaawe e Namboole. Musumba Bujjingo namuwulira ku leediyo nze nali musibi wa kapapula nali muzanyi wa zaala kati mba ntambuza leediyo emu budde bwa kiro noonya ani agaba shuwawini nsiba omupiira kati mba ntambuza leediyo kwekugwa ku mulokole ebiseera ebyo saali mulokole nga n'okubaagala sibaagala n'okulira ng'ebigambo birungi bigambo bya ssuubi ate ebiseera ebyo nalina ebizibu kubanga omuntu asiba betting oba n'ebizibu bingi nga tulina solution ngoloza nti bwonna asiba akapapula bwotyo bw'ogenda okukola ki okuyitawo. Bwetyo nempulira omusumba Bujjingo ninsooka mujjako awo n'olunaku olw'enkya mba ntambuzira ne mugwako kati ate ngenda okulira ng'ayogera n'obulamu bwange ng'alinga eyandabyeko. Ne ŋŋamba ye omusajja ono alinga eyandabako. Ne ŋŋamba waayi ngenda okulira ng'alanga olukuŋŋaana tugenda kubeera Namboole abalokole n'abatali balokole mujje okuyingira kwa bwereere. Ne ŋŋamba okuyingira kwa bwereere kubanga nali sikiwulirangako mu Namboole. Nali njagadde okugenda mu Namboole kubanga njagala nnyo ebyemizannyo naye nga buli kugendayo bansaba ssente ate ze saalina kati ngenda okulira omulokole ng'ategeseeyo olukuŋŋaana. Ne ŋŋamba kangende mu lukuŋŋaana olwo nsobole nange okola ki okusaba. Bwe najja bwe ntyo mu Namboole n'endokokera mu Independence Night. So mikwano gyange benzize ensinkana Bam House of Prayer kyovulaba nti obulango mbukolera ddala kubanga ye church yange
mwesabidde okuva 2016 mwesabidde mikwano gyange bangi abaweereza mwebali so ye church yange era kyekimpa amaanyi okuba nga nsobola okukola obulango bwa House of Prayer ne Salt Media. Ono nga yalina ekirooto kye ekyokukola ku mikutu egy'empuliziganya. Agamba nti yeesanga nga nate ayimbirira firimu era nga kati amaze okwezuula nga enjiri y'omusumba Aloysius Bujjingo bwerambika. Nze natandika okulaba firimu mu buto bwange era nayagala nnyo firimu era n'ebiseera byange ebisinga bwe saalinga ku ssomero nalinga mu firimu era nenjagala nnyo okwogerera firimu nekijanga kirooto kyange bwe ntyo olw'okuba kale nali ndaba nnyo firimu nemaliriza nga negombi ba VJ ab'enjawulo bangi ba VJ abayogereranga obulungi nange nempulira nga ndi interested era nga ngamba noga nti olunaku lumu nange nja kukola firimu. ba VJ ndaba bangi era mbaagala naye era mu b'oyagala mubeera mugogamba nti ono yansingira oba kale nze gwe nsinga okwagala. ba VJ bangi ab'enjawulo naye nze nina ba VJ babiri abanteekamu ekirowoozo eky'okwogerera firimu. ba VJ babiri, VJ omu bamuyita VJ Junior, the incredible, the ever challenged but never equaled. Muganda wange oyo mwagala nnyo, simulabangako, tetusisinkanangako, ayinza n'okubanga tammanyi naye nga y'omu ku abo abanjagaza firimu, engeri gye yali annyonnyolamu firimu n'engeri gye yali nga ayogera bulungi eddoboozi lye n'endyagala. VJ omulala bamuyita VJ Mark era naye ayogerera firimu, oyinza okuba nga wali omuwulidde naye nga ayogera bulungi firimu era y'omu ku abo bensingira ddala okwagala era bendabira ddala firimu zaabwe. Ono akaseera ke tumaze naye asobodde okuyiiya mu bwangu akalango ka Independence Night saako ne ebiweerezebwa ku mpewo eza Salt Media. Mu kaseera kano mu kutandika yakatandise bw'ati olunaku olwaleero nga bakuwanjulya Godfrey tumwebaze posts mwali muketwolekedde wabula tazeeka kampuni gagadde zegasoka kutuusaako mwe muli Ghetto Records wanika subi embakerera ekikoni amu nange Kabaka Ayijuka David wendi ku mulundi guno tukuleetedde bakafulu abo kusoma mawulire ku Salt FM ne ku Salt TV. Omunyo gwe bunaayira ku ssaawa 11, omunyo live ku ssaawa 1, amu n'omunyo ku 3 ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tosubwa ne bannannyini kugategeka weebali omuli Faluku Sesaazi muzzukulu wa Katongole mwali ne Rita Kamya nannyini kugategeka naye tomusubwa. Omumbeja Joweria naye mwali. Salongo nga ye nannyini studio ono mwakolera emirimu gye naye atubuulidde ddala kiki ekituufu ekiri ku muvubuka ono. Yajjanga client yenna manyinze nfuna ba client ab'enjawulo, abasiraamu, Seventh Day, abakatuliki, abalokole. Wala ndi good nti omuntu tosobola mugaana nzikiriza ye kuba ffenna tusinza omuntu omu mu ddiini ye. Nze nga mwe yajjira nze bwe najaniririza simugaana, buli omu alina enzikiriza ye. Yatandikira mu bulokole agenda ava mu ddiini ye n'agenda mu bulokole. So kati nze sikiina mbuzibu ddiini ky'okujja kuba nange mu makanisa amalala ngenda niwe nsanga Katonda nze we mutandikira. Nze tekinneetaagisa nti olw'okuba ndi mu Katuliki nja kugenda mbeere mu Katuliki nti we wali Katonda. Katonda wonna w'ogenda n'osinza aba waali. Eno ye studio ya Ghetto Records. Omuvubuka Ayijuka David wakolera firimu ze era nga ono yeggulidde erinnya mu kukola video clips ezogera ku lukungaana olwa House of Prayer Ministries International. Ono agamba nti alina ekirooto eky'okwogerera firimu wabula mu kiseera kino yeetaaga ebikozesebwa okuli kompyuta n'ebirala.
ono agamba nti okuyita mu lukuŋŋaana olwa Independence Night obulamu bwe bwakyukira era mwe yayatulira obulokozi. Agamba nti ku mulundi guno tasobola kusubwa olukuŋŋaana olugenda okubeera e Kololo nga nnaku z'omwezi 30 omwezi guno. Kaakati ekisookera ddala nze kati ŋŋenda neezuula era ekintu eky'okwogerera firimu kye kintuusizza ne wano okubanga gwe osobola okundaba. Naye nga bwe nkugambye nti ekirooto kyange kyakwogera firimu ate era si byangu. Naye olumu ogenda okwekanga nga wookolera audio tevaayo bulungi naate nga mugga okola ki okyagala. So neetaaga studio kubanga eyoyo nga bw'olabye tukolera wano ewa Ssaalongo si musajja mubi, musajja mulungi era tukola bulungi naye ate okukola firimu ennungi nga audio esobola okuvaayo bulungi nga buli kimu kirungi neetaaga studio, neetaaga ebyuma, kompyuta, bintu bingi ebyetaagisa byesobola kunnyonnyola kati nembimalawo. Omuntu yenna asobola okunnyambako kubanga bangi abalaba bukiripusi obwo n'agamba nti oyo omuvubuka ng'ayogera bulungi. So osobola okunnyambako ne tukwasaganya ffenna ne tukola CD ennungi egenda okuweesa Katonda ekitiibwa kubanga bwe nkugambye nti nze ebintu by'ensi sibikolako. Bintu bya gospel era bintu bya njiri bweba firimu ya gospel. So bw'obanga oli eyo ng'oli muwagizi era ng'oyagala nnyo enjiri osobola okuyimirira nange ne tukikwasaganya ffenna. Genda kweteekateeka nga bakulembeddwamu Omusumba Bujjingo beeteeseteese dda. Jangu tubeere mu Independence Night. Oba oli mulokole oba toli mulokole jangu tubeereyo ffenna. Era ne ku lunaku olwo wagenda kubeera okusiiga amafuta. Abantu bamaze dda okweteekateeka wabula ku mulundi guno nziramu okujjukiza tetugenda kubeera mu kisaawe Namboole nga bwe tubadde tukikola. Tugenda kubeera mu kisaawe Kololo. Ngambye tewakyali nnaku ebula nnaku 9 kati. Jangu tubeereyo ffenna. Omusumba Bujjingo yeeteeseteese ne House of Prayer Ministries International bonna beeteeseteese. Abaweereza aba House of Prayer, abaweereza ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo, abasumba bava Mbalala, abava Fort, abava Mbale, abava Jinja n'ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bagenda kubeerawo. N'abaweereza ab'enjawulo, abayimbi ab'enjawulo bagenda kubeerawo. N'ekisinga byonna jangu ng'ozze kutoola independence yo. Jangu Katonda akuwe independence yo, financially, spiritual independence. Jangu Katonda akuwe eddembe lyo. Ebifo byatandikiddwa dda okubuukingibwa. Abagenda okuva e Luweero entambula basasudde dda. Ne hoteli ez'enjawulo basasudde dda we bagenda okubeera. Oyaniriziddwa essaawa 24 mu kifo kimu. Tugenda kunoonya Katonda tukabirire Katonda paka ng'otodde independence yo.